Bwemutuuka kubeera ku mikolo gya Buganda ne mulyoka mutukunamira, bwemutuuka okusisinkana batutulugunya ne mulyoka mwambala bulungi. Ekyamazima kiri nti Abaganda twesibye nnyo ku Mmengo, naye Mmengo tebatwagala, tebatuliiko. Bwe tuli kizuula tuli beesonyiwa. Bannanga abantu abo tebalina nsonyi, abantu abo tebaswala. Ekyamazima kiri nti Abaganda Mmengo tubeesibirako bwereere, tebatwagalangako, tebatuliiko. Bannayuganda at large Mmengo twesibako yabwereere, tebatuliiko. Ofuna Abannayuganda okuva mu tribes ez'enjawulo bulijjo abakitusibako nga mutugamba nga tulemezzaako Museveni. Bannange twogedde, bannange mutusaasire, twogedde. Naye waggulu ku ntikko tebatuliiko, tebatulinako yadde ne Dashika Neji. Omumbejja Ssangalya Mbogo, oli muntu mukulu, toyinza kungamba nti tolaba bintu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu abo batutuusizzaako. Toyinza kungamba nti ku myaka gyo nga n'omwana owa P3 akimanyi bulungi nti Museveni ne famire ye babi. Okitegeera, Museveni yatta abantu, enguudo mbi, amalwaliro mabi, amasomero mabi, buli kimu kibi, ettemu. Naye ku myaka gyo toyinza kungamba nti yoyo omuntu gw'olina okubeera naye odde okwekubisa naye ebifaananyi, weewodole olwoke fe Abaganda tusanyuke. N'Abannayuganda tekisoboka. Bannaye bantu mwe muli babi, bantu mwe muli babi, bannange muli babi. Ulira saagala mulowooze nti nno nteekinga bulemu ku Ssangalya Mbogo, naye ekikolwa Ssangalya Mbogo kyakoze Omumbejja kikulagira ddala kiki ekiri ewaka. Ndowooza owulidde munnange ekikolwa ekyo kyabanyiziza kya Ssangalya Mbogo okugenda n'apozinga ne Janet Kataha Museveni, oyo nga ye mukyala pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ekirala bagambye nti omuwala ono oba Princess Omumbejja mbu ayambala bubi bwe bituuka ku mikolo gya Buganda, naye ate mbu bw'aba agenda kusisinkana ate bali n'ayambala obulungi, bw'aba ategeeza ki? Era ndowooza mu bigambiro owulidde agambye nti abantu bano kirabika tubeesibako naye tebatuliiko. Gwe kiki ky'olowooza ku nsonga eyo? Nga tuvuddeko eyo ye bingi nje bigenda mu maaso, nze wendi okuba nga mbibatuusaako. Ye Honorable Betty Namboze yeyongedde okuba nga abuulira enjiri eya protest vote, era munnange agambye nti tulina okuteekawo awo signature zino zijja tuyambako singa tubala akalulu kaffe ne tusanga nga tekawera n'abantu baffe be tulina awo, tujja kwebuuza ebibuuzo awo we tutandikira tulabe ki ekiddako. Ngayagala pulezidenti waffe amale kwekweka naye mukaki mukasaka bayogeremu ebitono, naye pulezidenti waffe mmanyi waffe n'agamba teri kwekweka naawe kana akaluuka abantu okukiririza mu bantu. Nolwekyo nabino ebifaananyi ffe tubyekubisiza, mulimu ebyalo 610, tuli byabadde 610, naye amanyi ono yagenze nga ya byalo 610. Twasazeewo ku buli kyalo tugenda kukusanga ekifaananyi kino, wajja kujjawo ebifaananyi ebirala batimbe, naye kino kya nkizo. Ekifaananyi kino mwenga abawano mulina okulonda amaka aganakikuuma, era amaka ago nga gakijjayo buli lunaku ne muteeka awantu bannabuterere bonna we basobola okukola ki? Okukirabira nga ekifaananyi kino kyakulaga bweyamu kyebayita commitment, nga buli muntu yenna ali myaka egironda ng'agamba nti nja kulonda Kyagulanyi Ssentamu, tumusaba akwate ekkalaamu gye tugenda omuwa ategeko omukono gwawo. Enkola gye tulimu yakulabisa. Kakati ekikono awo we kinaabeerawo 500, ate ne tusanga mu kabokisi ne batugamba nti Kyagulanyi yafunye wano obululu 5. Awo we tutandikira okukola ki? Enkola ey'akanoonye, kalonde, kakuume, kawerekere,
bwe kiba kyetaagisa kakole ki abanje ngene enkola egenda tuyamba twagala tusayininga okwo ng'ababukerere omuntu alekeraawo n'okulaba white nga tasobola nakulaba keruwe kakolaki olw'okuba nitwagala abantu bangi bategeere ntono Kyagulanyi wano maaso tugambye tetujja kukola ki sayiningawo wano okuva wano ngasaako omukono gwe ng'okulaga obweyamu n'obuwagizi ebifaananyi bino tugenda kumala tubikuŋŋaanye tubizzeeyo ku kitebe ky'ekibiina ng'obujulizi enkola eno twagitandise ng'ab'emukono naye ngenza okulaba e Canada pulezidenti gyali nga nabo bataddewo ekyabwe nga basanyuya era ekifaananyi kino kya bukerere tujja kuleta buli kyalo kuno tugenda kireetera ekyakyo naye tuli wano leero okutongoza kino oba weekagala n'oyita wano ekikugaana kusayininga naye nga manya ne ku kyalo kyo tuteeka okukola ki nayo tujja kuteekayo ekyaki ekyayo olwekyo basabo ne banyabo mulaba ekifaananyi kuno tekuli kyange lwaki era abantu bambuuza namboze noteekatonnasimba bifaananyi basabo ne banyabo nalowooza bwenti ekisooka nalowooza ntimumanyi ekirala nalowooza nti ekyomubaka wa paalamenti ekyo mwakimala okutuusa faza notusababunalangi nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo geyasika nkuleetera katini waneeno Taata Bobby abanyumize munnange ye byonna abinyumya ng'olutabaalo naye mukama mulungi okulabika nga essaawa yakakati at least yeewulirako bulungiko Kaduma naye nga basigadde wonna ndula enwalamu okuva ku bigeri nabo wonna era oba olina kyompa nkirya abaana bagenze ne bagamba Taata Bobby tobikola naawe kaadi tezinnafuluma era mukama n'ayamba ate kati ndi mulamu owulira otya manyi accident zirimbalimba kale kakwesa ekyange kati nkulya bulungi obulyamu bulungi okusinziira ekkulu byokka wendaba nfiirida waka ekyo kisobola nakubeerawo naye nga wanowo naye wewatuukidde wano aya kati mpulira mponya watuukidde wano wabadde olaamye wafunye ku kyansi eraama saalaamye ng'olabira ddala ogera kati Uganda empyawadde ogitulekera twebaza abatuduukiridde ennakirebe ababoodabooda twebaza n'eddwaliro lyasoose eddwaliro eryokubiri wabuli babadaabaza n'eryebubaga tukozeeko paka wano lwayo lyerubaga mpaka abayambye ne badduka mangu nekatijja kuba bulungi badde olese mukadde mbadde nsigadde omukadde omu mu nnuupu nga mukadde munnange ate abakyala bange bano batogamba mwadde mu motoka wano waliwo kanula neno waliwo kanula ena wano wagijeni kugamba bakuwayalinze eccupa awo wabadde oyogerera bwe twadde nkukubira simu awo omusaayi gukuvaamu kati emotoka ejjeetya okubayingiramu wabadde otaddeko No, just a motoka. Mama Ndebe. Hi, Mama. Twaze nga tuva Masaka kati neyingira nga ffe tujja kati nedeyingira okukuba neyingira kati netukuba eyatukubye netusula mu lukululana kati lukululana netusika nikonsema badde ku pasenja mu maaso netusika bubenyi wabula omusajja yabadde kuleekisa walukululana n'asiba kubanga yadde motoka egenda yezinga bweti singa teyayimiridde yabadde egenda kwezinga fenna tuvemu nga tuli bufe ndagenza okulanga Taata Bobby nga avaamu nga kacupa we olugi lweggudde
simanya we yayisemu nga kacupa akamiroota ya kacupa nga kitono ne batugada tata Bob yakaze aka kasajja tekafa twagenzo kanoonya tuwulya kanyoko kakumbe kalamu katuzaako leo katwala mu ddwaliro naye nga ndowooza obawulidde nga batottola embeera nga bweri naye tubasabira basobole okuba nga bassuka bulungi nnyo nnyini ddala nga tweyongerayo abantu bavuddeyo ab'enjawulo okwogera ku nsonga ya Sammy Damwete family era nga bakyeyongera okubuuza omwana mulenzi ono abala kaki. Abamu nno beeyongedde okubagamba nti ife we tuvaayo ne twogerako mugamba tetumwagala nti naye waliwo ekitagatta. Ogamba otya mwana wa maama otonuwa mutwe nga bulijjo. So anyway, tekyandibadde nawe affe kwogerako naye anyway, let me make this right. So abamu addala bannankyukakyuka muli mu kuvaayo okunenya lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yasisinkanye Sammy olunaku olw'ejjo era n'abaako n'obuyambi bwe yamuwadde. No, let me make this right. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mukulembeze. Ekyo kiteeke mu bwongo era okimanye. Mukulembeze. Ate muntu alwana okulembera eggwanga lino. Kitegeeza taata wa ggwanga lino. Era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert we aba yayise Sammy n'abaako obuyambi bwe yamuwadde. First of all, yabumuwadde nga artist munne. Ekyo kitegeere nti bonna bali mu art. So yamudduukiridde era yamuyembi mumanye era mukitegeerere gimwe badde egezaako nnyo ng'eyita amapropagandisi baayo ng'agamba His Excellency Bobi Wine Mukodo tagaba tayamba. Kati ekyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert somehow ya province ba propagandist yaba province wrong. Okitegedde ekyokubiri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mukulembeze. Bino yadde babagamba nti manyi oyogera ebijejjo eteke ebikyamu oba noyambalira His Excellency Kyagulanyi nomwogerera amafuukuule tasobola kusisinkana. Asobola okusisinkana era n'akuwa audience era n'akubuulira where necessary. Kati kisinziira eri ggwe kubanga tuli bantu bakulu. Ekyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakikoze. Era Sammy teyamuwadde buyambi. Yamuwadde obuyambi n'amukomekkereza n'amubuulira n'agezaako okumubuulirira. Oba nfunye bulungi nnyo. So saagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert muteeke ku level y'abantu abalala mukulembeze. He has done his part. Yengo mukulembeze akoze ogugwe. Okibuuliriza kyova olaba nti tuwalabyeko katambi akuba bifaananyi ku post ye wabirabye walala. Okitegedde bulungi nnyo naye like fena tumanyi who's Sammy muntu wa media okiwuliriza ate sawa zino eriyo n'abayinza okwagala okuhijackinga Sammy bagezeeko okudrivingirako ekyabwe naye nevertheless amaloboozi agandivuddeyo nti singa wabaawo ekikyamu ekituuseewo kye tutasabirira kutuuka ku muganda waffe era tumusabira awone. Amaloboozi ago gandivuddeyo ne gagamba nti oyo teyayamba biki kakati avuddeyo okulaga nti ayamba. Ngaye mwalaba ku muganda waffe Marinos gwe twakamala okuziika era abajega baali batandise. Kakati amupostinze ayogerako naye mu ddwaliro abadde tamukyalira byabakalira mu kamwa nga obutambi bufuluma nga His Excellency Kyagulanyi abadde akyaliranga Marinos era nga abadde amuwa obuyambi era nga abadde amujjanjaba. Ne ku Ssegirinya bwe kyali okiwuliriza. So njagala mukitwalire mu kkowe eryo tugende mu maaso. Okiwuliriza His Excellency Kyagulanyi ne NUP okuli SG David Lewis Luwongoya leader of opposition Joel Ssenyonyi bakoze ogwabwe era kyemuva mulaba ne ssente tebazogeddeko zibadde batadde mu bbaasa naye kirungi muganda waffe Sammy yazogedde. So ekyo mukireke abalala bakisigalemu n'omulwadde yennyini. Ekirungi kyabyo n'omulwadde tumusabira ssuuke agende mu operation ffe katugende mu maaso. Ndowooza okiwulidde agezezaako okuba explainingira buli omu abadde acomplaining ate ono ye naye alina endowooza ye ku nsonga y'emu era mu ndowooza ye oba mu bigambo bye ye ayogera bw'ati. Sammy the Mighty Family olowooza wasinze Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi? Olowooza oli mugezi kutwaleko mu deep politics?
ezo game Museveni za kuzanyisa za bulabe nnyo eri obulamu bwo lwakuba tokimanyi walwala business era obulwadde obukozesa okukubirako abantu abalina ebigendererwa ebyokununula eggwanga gwe mulimu gwo gozza okola Museveni obadde ng'omukolera ebbanga lyonna omusajja oyo akimanyi olaba nze nkimanyi kati gwe baggaye Kyagulanyi takimanyi omuyita fala olowooza wamufeze n'okwata obumiliyoni 3 era olwamaze obufuna n'okolerawo bisitatement nga kumpi bikkakkanya mu kkakkanya kati kankubulireko akantu eyo bakuwadde protection omusajja oyo alina ekisa kingi nnyo ekyo nkikubuulira ku byonna byonna by'okola n'emizannyo gyonna gy'okola asigadde akuwa protection oli Museveni anoonya kikkakkanya mukulembeze mu bantu okufaakwo basobola okukozesa ng'omulimu gw'okukkakkanya NUP n'omukulembeze okutwaliza awamu nga gwe ssaawa yonna bagenda kukugjawo era babadde basobola okukugjawo ssaawa yonna bakukozese ng'empiki eraga nti fuutu soja abadde nga mulwadde oyo abadde nga anoonyanga buyambi omusajja oyo kati lengera afudde oyo ye Museveni gwokolera ekyo nkikubuulira ng'okugjawo layisi layisi awedde emirimu akugjawo n'atandika wano ekiboozi naye kati ensonga eyagipreventi nze kati munaagamba mutya nti tayambye ate nga si gwe gusoose bazze nga bakuyamba Sammy the Mighty Family era bazze nga bakimanyi nti n'ebikolwa by'okola obadde nga mupimi ng'opimira basajja abo tolowooza nti nze Kisekawuma lumbimanya omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga tabimanyi oyo musajja mugezi asigadde wa kisa era asigadde agamba omwana ono basobola omutta tamanyi muzannyo gwazannya n'asigala ng'akuyita akuwe protection oyina kudda eyo ne weebaza kubanga by'okoze byonna binyiiza bunyiiza wallahi binyiiza ne by'osigala okola binyiiza toli mulwadde Sammy ekyo nkikubuulira bw'oba kale waliko omulwadde emabega wali eri naye kati toli oli mu script ekyo nkikubuulira fe abakwetoolodde batugamba oli mu script ewedde emirimu obulwadde obukozesa nga business walwala business banno balwala bulwadde gwe walwala business bakuwadde protection nkikubuulira naye ngwa oli ku NCK TV gwe teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera ebisigadde byonna butereeva amawulire ojja kubanga ogafuna era tujja kubanga tugakutuusaako wonna wooli wonna wosinzidde ebintu bingi nnyo obigenda mu maaso amawulire mangi nnyo ge tulina okubanga tukutuusaako naye gwe kola kimu subscribinga omala okusubscribinga ng'onyiga kade era sinakugamba nti akade kano katuyambakoko okumanya nti tutaddeyo amawulire awo n'olyoka weefunira amawulire bunambiro nga teganaba kubanga ate gawabanga gagwako wetutunuliramu mu nsonga ezitambula era ensonga za Sammy the Mighty Family naba NRM ate nabo bavuddeyo nga bakomplaininga era ndabye nga bamukoledde obutambi nga bagamba nti Sitaani talokoka mbu baali bamwekengera dda era abamu ne bagatuuka n'okugamba nti ensonga lwaki baagaana omunona nga babakubidde nti bagende bamunone bamutwale afune obujjanjabi nti ye bamumanyi nti azannya katemba kituufu Sammy mulwadde ye agamba nti anoonya waafunira obuyambi bwonna omuntu yenna n'ayiwawo mubiri ye ali redde oba oliwo ekibiina ki oba oliwo ekibiina ki oba oliwo ekibiina kyo ali redde okubanga akola ki alisivinga obujjanjabi oba sente ezo agende ku operation kyagamba mbu obudde bumuweddeko kitali kibi naye ndowooza ekisinga okubanga ate kyenyamiza nti amala n'akola obutambi oba
amala nakola obutambi ate nti nga ayogera kino ayogera kiri ebitakwatagana bulungi so no oba oluusi yandibadde mulambulukufu n'abeera ekintu kimu straight n'agamba munange nze ndi eno n'eno naye oba oliyaawo so byebyo ebitambula naye nga nkugamba bugambe nti bwe sigala naffe tovaawo.